Alex Mukulu owedde. Alex Mukulu ngenda kulogo nga ye abanyonyola nti ekyantuusa wano kimenke nti ebya Alex Mukulu omusajja agivuze omupaka kibuga agava ku Fangon Forest ono ye wakulogebwa ono yavayo n'agamba nti tamumanyi era mbu ye tamanyi batontomi tamanyi boogera nga bayimba mu kifo ky'okuyimba. Alex Mukulu yali referring ku music atawooma kuwuliriza ngowa Alien Skin kati nkusaba okuwuliriza ono bamusuubiza omuloga mu maaso awo muyina kati kyenkusaba mu video muno mulimu important issue y'amannyo kati abayimbi ba NRM baliri puzzle n'abalala abatakyasanyusa bantu ekiwandiiko esawa nambu ekirimu kubanga kiyita bwino muyina bano bagenda kubanga bajjibwa ku trail ya NRM jukira bano babaleeta ku pooling numbers bwe kibanga kibalemye abakulu bagamba nti mwe tugenda kubanga tubaguba kati agalugalaga nti ne Bebe Kulu soko labe mu katini Bebe Kulu bamugobye empalana ya Bebe Kulu ne Kenze bakololo Kenzo yalowooza Bebe Kulu yamuwa sente ntono he was humiliated era kati Kenzo bw'avaawo Kenzo ali mu kuzimba kintu kye next year bagenda kulonda president wa federation kati Kenzo ali mu kwefula alumirwa ba regional artists. Alex Mukulu mukolere Alex Mukulu nesigenda muloga kubonaabona Alex Mukulu ngenda kulogo wangaalo obeere waawo bwotyo katokaddiwa nga teweyongerako nga tofa. Alex Mukulu ngenda kukolimira wangaale mukadde anti ngenda mukolimira abeera awo apozinge namubuuza twandi bagamba bukadde magezi nga ne mu buto yagalina kati ng'oli awo Alex Mukulu ngenda kufula imoto okunoonyeza President Museveni akalulu kulabika kutabuse awasinga mbadde musekerera abayimbi mbadde mulaba abayimbi nga bayimbira abantu nga tebeenyeenya n'abayimbi abamanya bakenzo baani oba bayimbira abantu kulaleza NRM abantu babanga abafudde abantu batukogambo bayeno silent majority era wabaddewo n'abanene mu NRM abatandise okukuba abayimbi bano olwogoro nga bagamba nti ensimbi beleza bwerere tebalina impact kulale kati no kyatuse ne kuba agent aba President Museveni. Mwami Daudi Kabando mbakawe Kasambya yabadde mu Busogeeyo n'alinya Katuuti n'atandika okwogerera ebigambo bitakwatagana ku Kyagulanyi. Mwayogedde n'ekigambo ekigamba nti Kyagulanyi bwe yali Mubende yagamba abantu nti bwajja kuba president omuntu gwasooka okusalako omutwe ye President Museveni. Abasoga batandikiddewo kumugamba nti olimba era batandise okumuŋŋoola n'okukyankalana n'okwogera kwende kukomaawo. Sooka olabe vidiyo eno. Platform yali eno Bobi Wine ene Busoga. Ono ayogedde bulungi agambye tetumwagala. Kaakati bwe yabadde waffe Mubende. Njagala muwabaawo wano omuntu wamutegeeze nti olulimi lw'okukyusa akalulu alukyusemu akalulu akasabe bulungi. Bwe yabadde Mubende yagambye nti bwe nnaakwata obwa pulezidenti omuntu gwe ngenda okusooka okusalako omutwe ye Pulezidenti Museveni. Kaakati toyinza kusaba bwotyo kalulu ng'ogamba nti ogonda wabula ng'ogenda okola ki? Ng'ogenda okola ki? Ensala y'akalulu nkyamu nnyo. Ababazeeyi tebakimanyi nti kati ensi etambulira ku mutimbagano. Kyagulanyi abeere Palisa naye kyayogera owe Mubende n'akifuna there and then. N'abeere Mubende kyayogedde owe Busoga n'akifuna there and then. Kati bo balowooza nti propaganda akyakola bwe yalowoozezaamu bagambe Mubende ng'alowooze Mubende wala nnyo abantu okuba nti baawulira Kyagulanyi byayogera kulaale. Kumbe Kyagulanyi abeera live guno omulembe gw'abavubuka abagoberera buli kintu. Kati ekyo tebasobola kukitegeera nti propaganda takyakola. Abantu bafollowinga kintu Kyagulanyi kye yakola nti buli muntu yamufuula munnabyabufuzi buli muntu agoberera ekigenda mu maaso. Mujjukira bulungi era Twaha Kagabo yali Mubende ku kituuti mu bawagizi ba NRM wakati abayitirivu n'ayogera ebitakwatagana ku Kyagulanyi n'afuna obucupa obwamujja ku stage ne laale kateekomaawo. Kati ekyewuunyisa nti Mwami Kyagulanyi bw'ayogera ku President Museveni abawagizi be bakuba enduulu, abawagizi be bajaganya.
kyokka kulaleza NRM aba NRM bwe boogera ku Kyagulanyi babagajambula naye nga babagajambula bawagizi ba NRM abalina mu t-shirt eza yellow. Kino kikulaga ki NRM tekyalina buwagizi nabo mu mitima gyabwe bakimanyi n'ababadde batakimanyi batandise okukiraba. Nize mpulire Honorable Kabanda bwa defending ekintu ekyamutuuseeko ng'ali mu Busoga eyo kubanga aterogamba Nuupu teyina bantu Nuupu tebana bantu naye yabadde mbawagizi ba Mwami Museveni ne bamugamba olimba mu byobufuzi bya Uganda. Kino kibadde tekibangawo abantu okukuŋŋoola ng'ate oyogedde ku opponent kibadde tekibangawo. Kati aba NRM bagenda tandika okujja Kyagulanyi mukamwa mpola kuba akasajja bakawulira abantu bakoowu abantu bagala nkyukakyuka ate ng'ejja kujja abalagenga wabayiriddewo omubiri Bebe Cool agamba mulonde balonde akole national voting kati Bebe Cool agamba nze nalwana mbadde ne NRM nava n'okwagira taata wange nempagira NRM kati Kenzo jotya n'onkuba n'onzija ku muki Bebe Cool agamba abantu bonna bogamba regional artist Kyagulanyi bw'amala jja n'abaana abaalaali basodde kadde yataka Kyagulanyi kadde create difference ontegera otalo liriwo kati Kenzo yafunye sympathy yalo akulazenta yagala bali jono ki naye ng'enkola entuufu yandibadde nti bwe ba federation tugaikezo ye president waki oyina okumakinga sure nti abayimbi abanene they are happy n'abayimbi abatono kubanga Kenzo ajja kuba president wa upcoming ontegedde wako sina mbeera naye Bebe Cool wadde naye nga bw'omanyi but nze sina buzibu na Bebe because why lwaki mbazirawo nembeerawo nembeera ne Bebe forward fena tuli mu kukola mulimu gwa muzeeyi ng'abawagizi tumuwagira so tiyina nsonga lwaki tuba tulina okudda awo ate tukayane Iraba mwena mkumedembe mukozese mirembe semulwana tuliyamba lwengule tulivimba mu Uganda jawewe iye kamukirabe asinizi mujja kukiwulira bukyanga musomba kuno mwasombyemu ejjinni ate abyogera ng'omuvuddeko abawagizi tulizimba Uganda abatusate mubawa ntono ate naba yaddala tebakigula singa Kenzo yagala federation yegome my friend you need the chameleon you need Bebe Cool you need Bobby Wine you need big public figures to okusito yekiki kati Kenzo yaga njagala abaana baliyeko but is using these regional boys to fight his bakita bato batamatira mu luzungu to fight his tukozesa kigambo ego to fight his ambition is someone naso you can't fight ambition because Kenzo's ambition he want to show Bebe Cool that is the new you can't fight ambition he's the new kid on the block because Kenzo has advantage that ye president wa federation ye presidential advisor ye bawa minister Nyamutolo wale Nyamutolo yakoze nebbi Nyamutolo baganda mu ekifo ekinene banga president Museveni abantu beyafunye nebbi kati ona abantu bana basajja ndo basanya Kyagulanyi akazannyo Kyagulanyi wa wasinga okuba n'amaanyi si Buganda na Busoga we ni Wide ngamba wasinga okuba n'amaanyi strongholds za Kyagulanyi ziriwo ni Wide niwe professor iwe tuko Busoga ye number 1 Buganda number 2 kati bana basajja okumanya ba mafia bakwata Kyagulanyi namusose Busoga ne bamuza mu Buganda ompulira agenda kusembera wa nabamuko basoke mu Busoga it was electoral commission road map bakikola intentionally government yagala okusula ekola ebintu bingi kati wano waina amaanyi agenda genderi ngano babikola ki bali bakomewo wano bakola obuvuyo wabwe nga bakola ki it was logical and batch setting ndi kati musose gyalina amaanyi mu Buganda ne mu Busoga ajeno mu Balugwala nga twasenserayo ki bagenda kujja okukola emizanyo gyabwe nanga Kyagulanyi yaddawa ontegedde kyenkugamba oba ogezaako kitegeera kakati ye Kenzo kakati
Sincerely speaking, Bebe Cool has been there for NRM. Abantu bali babiri botozanyiranga ko. Ebyaddala Bebe Cool ng'afunye ddiru abantu bonna bamufunamu. Oyo Bebe Cool alina over 1,000 people baliisa. Wadde ne Kenza alina bakola. Ne Bebe Cool agaba sente nnene. Wako Bebe Cool ne mukola ddiru ako obukadde bu 10 oba mu atesizo obukadde ki. Bebe Cool ye muntu gosaba akakadde kabiri. Abantu bali babiri tutayagaba ntono. Nkwaga abayimbi abagaba. Ti Bebe Cool ekisinzo obufunyisa emikisa. Agaba ino Bebe. Agaba. Newa muganti last time ekibumba kinumba akutera kakati. Kenzo si mubi. Ne Kenzo have overshadowed them nga bikambishonize nga ataku arwana nabanene. Wakati sasa no Kenzo ye darling. Olwa factor ya minister je nkugambye. Olwa factor anti presidential advisor ate president wachi. Can these people technically they have used the Bebe Cool and Chameleon. That's why Chameleon is very depressed. Kati Chameleon we yasanga ya mumanyi Chameleon yali amanyi ntibo yagala nnyo NRM it rewards you. Let me tell you, NRM operates like a Lucifer. Lucifer akulimba limanti nenda kuwa obugagga. No saddako omwana bo, no saddaka bazadde bo, n'amala n'abata n'akoleka mu bwavu Michael Jackson. One of the major problems which Michael Jackson faced, he gained the fame, he got money, but he never got peace. That's NRM. NRM operates like Lucifer. Nti wane kulimba limba nega wako jangu vaku byokola saddaka abaana bo saddaka bazadde kasoji ingira boti ngejeyo kala zayo ki kati NRM ya studying and Bebe Cool ne Chameleon kati NRM user eyagala abantu bapya new kids with new ideas onteka de bulungi kubanga if it was the case Bebe Cool would have been very recognized bandi kikide Bebe Cool banga lyakoze eki era Bebe gamba the president Museveni emunyonyo okumulangira sente za studio it was logically president yali akuba Bebe tinakuwa sente nacho wazikolamu ne Bebe agamba yagezaako byakola yabikola ki Bebe that's how when Museveni has got fed of you. That's why omuntu omugezo banga bajjo you cannot support this government because bomanya abasajja bano ebintu bengeji ba using mu abaana bamu you hate them more and